Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President ate bwavudde MAYUGE okugulawo office za National Unity Platform ko n'okwogerako eri abantu be MAYUGE abamwaniriza mbungi enkuyanja n'enkuyanja y'abantu nasisi ne nasisi w'abantu alabikiddwako mu kibuga MAYUGE nga yaniriza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abavuddeyo era n'asigala mu kitundu kye kimu ekye MAYUGE ne n'agenda ku mwalo ogumanyiddwa nga Bwenda kati omwalo Bwenda gwo gwesuddeko okuva e MAYUGE mu town eyo bali ku mwalo ku nnyanja ababeera abavubi abalunnyanja gye babeera gye bakolera emirimu gyabwe gy'agenze ate nayo n'abasisinkana ayogereko nabo kubanga nabo babadde bangi bayitirivu nga bamulindiridde okuva olunaku olwajjo nga bagamba baagala kwogerako ne pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyekino nno kyolaba tuli ku mwalo Bwenda era e MAYUGE abavubi abannansi ababeere abawangalira eyo abazze okulaba ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President era abogereko naye ayogereko nabo enteekateeka za kugenda ntebe mu ntebe za kubanja buwanguzi bwaffe za kusisimula bannayuganda za kulaba nti bannayuganda beddiza obuyinza bw'ensi yaabwe ensi Uganda edde mu mikono gy'abannayuganda eve mu mikono gy'abo abaagiwamba ate abagifuluga obumbula kibataka kikome ekigoba abantu ku nnyanja kikome era nga ensonga enkulu emuneese wano nti tayagala abantu kuddamu kugobwa ku nnyanja kuba bannayuganda balina kubeera mu Uganda era balina kukolera ku nnyanja alibo baazaalibwa bajjajja ne bajjajjaabwe bwe bamaze ebbanga eddene era bazze nga bakolera awo nabo basanga ennyanja weeri era nabo balina okukolerawo so tewali muntu alina buvunaanyizibwa bagoba ku nnyanja bannayuganda balina nabo sigala nga bakolera ku nnyanja kale tugende tulabe omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okuba nti nno obudde bugenze ate n'abantu bayitirivu nabo balaba nkuyanja MAYUGE baagadde Kyagulanyi ne bayitiriza ayagadde ayogere nabo olutuuse tawali kirala kyakoze okujjawo kwogera nabo kati tugende mu ssaawa eno yennyini tufune omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ngayogerako eri abantu b'okumwalo gw'ebbunda wano e MAYUGE kiwaso abazze kuloopa nsonga zaabwe kwa mukulembeze wa ggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oli ku Sama Internet Media genda basaba mu sharinge kyekyo ekiriwo nabayo so omuganda wange andaba Sama Internet Media abakiwa ekigenda mu maaso basaba ne banyabo nkugambe nti kino kifo ate kirala sije twasoose kino kifo kyakubiri tuli eno ku mwalo gye tulidde ate wansi nga bamulinze okuva ejjo ate bamubulire ensonga Southern and Southern people
Kumanga mono ndada Sorry. Sida kamu siapa? TV. NYANJA naye mwe musinga obwavu kiza wano kubajukiza kubanga njagala mumanye Museveni kye yabakoze bwe nali njogera nammwe mu kampeni nabagamba nti Museveni anadaye abakola Museveni akyatuliko tuba tudde mabega emyaka 5 olunaku lwaleero nzija kubalaga Museveni bye yabasubya bwe yaba obululu bwammwe natandikireko abo abasirikale nabo baliyala kubanga Museveni yabalemesa omusaala abasirikale abakuba abantu ku nnyanja nabagamba ne private atandikibwako alina kufuna miliyoni 1 kati ng'obudde kwaba abasirikale mwe abantu ba wano njagala mumanye nga gwe tonaba kuzaalibwa ne taatawo nga tanaba kuzaalibwa ne jjajjawo nga tanaba kuzaalibwa eno ennyanja yaliwo nga yammwe bwe badde MAYUGE bandetedde enkasi ey'omwana omu yafiira mu nnyanja awo kubanga batomera eryato lye ne bamusuula mu nnyanja mwe ababeera ku social media ababeera ku TikTok mulaba buli lunaku mu video bw'abavubi ng'abadde mu nnyanja mukyala we ali lubuto aze kunoonyeza abaana school fees abasirikale ne bamusula mu nnyanja ne bamulaba ng'agezaako kuwuga nabbira ng'agezaako kuwuga n'afiira ddala ono kamera njagala mumanye ti mulina obuyinza mulina maanyi ago paka nga mugakozeseza okwenunula mugenda kusigala nga muli basibe olunaku lwaleero mbagambe tetuze kola kampeyini ya kutulonda wabula tuze kubategeka mumanye nti bwe munanyiiga ne mwegatta ku nsi yonna ne mwegatta ku b'omu west ne mwegatta ku b'omu north ne mwegatta ku bantu bonna bonna tugenda kusobola okujjako dictate oyo okujjako Museveni tekitegeeza just Bobi Wine kufuuka president kitegeeza ki kitegeeza nti ennyanja eno the first order gye mbanyi n'okuwa amagye gonna gave ku nnyanja abantu beegisa ennyanja yaabwe ulira betujjako Museveni kitegeeza ki kitegeeza ti amalwaliro gonna gaba galina okufuna eddagala n'abasawo omusaala guba gwina okweyongeza betujjako Museveni
Bwetujjako Museveni kitegeeza tinebyenjigiriza bigenda kukyuka naye okusingira ddala obwavu bwendaba wano buba butandikirawo okwesala kuba n'ebikajjo biba bigenda kufuuka byammwe bannansi si byabayindi bokka. So njagala mumanye ti ekisumuluso ekigulawo obulamu bwammwe kiri mu nsawo yammwe. Kamalirize nga mbagamba kino ate nga kikulu nnyo. Museveni asobodde okutufuga kuba akozesa ekintu kye bayita fiya. Mwayimuka bwe muti mu kampeyini nga muli b'amaanyi era mwali mugenda mujjako. Museveni n'asala amagezi n'ayagala bateekemu fiya. Novemba nga 18 ne 19 muwulira twali wano Busoga twali Luuka ne bankwata ne mwekalakasa. Museveni n'assa abantu. Fix up that microphone, sin. Fix it up. Ulira Museveni n'atta abantu abawera 200. Ekyo Museveni yakikola ng'ayagala bateekamu fiya mwenna musirike era kyamukolera era n'abateekamu fiya. Naye Museveni teyamanya kigenda kuvaamu. Mwenna amanyi nti mwebuuza Bobi Wine na mu church. Bobi Wine ne bamusanga n'abantu 5 babakuba ne babasiba. Museveni yavudde kuki okuleka Bobi Wine n'atamukuba? Njababuulira ensonga. Muwulirize ate muwulize bulungi nnyo. Muwulize ate muwulize bulungi nnyo. Ze nabagamba mu kampeyini ti mmwe bwe muneesiga kye mugenda okunfunamu ze ndi international buli wamu ngenda kutuukawo. So wulira Museveni bwe yatta abantu mu 2020 twamutwala mu International Criminal Court oba kooti y'ensi yonna gye batwala Basadaamu gye batwala bandi ne Museveni ne mutabani we ne be yakozesa okutemula abantu banaabo twabatwala mu ICC. Kati gwe ali wano e Busoga oyinza okuba tomanyi makulu ga International Criminal Court. Naye Museveni amanyi amakulu ga International Criminal Court. Abazungu be bawa Museveni sente zakozesa okubagulirira. Buli mundu gy'olaba wano mu Uganda abo abazungu be bagiwa Museveni. Zino ennyonyi z'olaba ze yeccangala zo nazisitula be bazimuwa. Kati bo bennyini be nalumba ne magamba mmwe muli batemu nabo ne balabisa ku TV zaabwe ne Museveni ne mulabisa bali tebalina kyakola okujjako okuva Museveni. Kakati Museveni bwe bamuvaamu kitegeeza talina protection yonna. Museveni takyasobola kutta bantu era bwe twamaze omutwala mu International Criminal Court tetwavuddeyo nga twewaddeyo nga abeewaddeyo nze ntandikirwako kale bw'aba asobola nange anzite. Wuliriza kitegeeza kitasobola kuba bantu, kitegeeza kitasobola kola fujjo. Naye twasimbudde nga tubagamba tituze wano naye kale Museveni kyonna kyakola abeera tuwa evidence ndala. Era naze mbasaba mwenna buli alina essimu gikozese okwate buli kimu kye bakola okiteekeyo wali. Kati naye ensonga lwaki Museveni number 1 aswala kuba ensi yonna yonna era nti atambuza mutabani we ng'awubira ebisenge ng'awubira ebizimbe. Ekimanyi nti Museveni dictator kubanga aka 2021 byonna twabikwata mu firimu era firimu nefuluma mu nsi yonna kyali tekibeerangawo kati twamambula ena talina akagoye n'akamu. So tukomyewo okubazaamu amaanyi. Okubazaamu amaanyi nga twagala okubagamba titemutyanga bano badikiteta mu abantu mulina okusooka ne mwekyanga ne balyoka bagenda. So njagala okubasaba nti ekiseera bwe kinaaba kituuse saawa zino tuli mu basitula saawa zino tuli mu bazukusa naye ekiseera bwe kinaaba kituuse mwenna mwekyanga. Ekoti y'ensi yonna n'amateeka g'ensi yonna gakkiriza
kalakasa kidamu ekoti yonsi yonna n'amateeka g'ensi yonna gakkiriza abantu okwekalakasa. Ensi yonna ekimanyi tetuli bakozi ba ffujjo, ensi yonna ekimanyi tetukola tubikola mirembe. Kati njagala kuleka wano mbaleke nga munyiize, njagala kubaleka nga mwenna mutambuza meseji yonna yonna. Mishoni ya kujako dikiteta, mishoni ya kwediza nyanja yaffe, mishoni ya kubamu bwavu, mishoni ya kukyusa busoga, mishoni ya kukyusa Uganda. Njagala bebaze nnyo olw'okuŋŋaana, munzikirize tetulina budde, tugenda ate newala nabo tubazukuse newalala firimbi mujja giwulira, bwe mugiwuliranga mukolanga kye mulina okukola, kubanga ne bw'olisigala ewaka nga bano basituse tugenda kujjako dictator bajja kusanga ewaka kuti eyo naye bw'olisituka tujja kuwangula ffenna. People power! People power! Kapera mana atengiza no bakubira kapera wali chimbobya nomkene gomba kebutoka manguli kalyangovi maruwa pampita obini embale bankubira kadodi nayo wange gwakuba tuli ku mwalo gw'ebomba bana basajja bavubi. Guno omwalo gw'ebomba tuli ku mwalo gw'ebomba eno mu Jinja, omwalo baguyita bomba gye tuli lengera namungi w'omuntu ayaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Luno lukuŋŋaana lwakubiri. Omukadde atonedde Bobi Wine ebirabo. Mufa kubali abawa abantu omukyere ono talina gwawa yadde 10. Tuli ku mwalo gw'ebomba. Lengera namungi w'omuntu ku mwalo gw'ebomba. Lengera namungi w'omuntu ku mwalo gw'ebomba. Abantu abo bonna bazze ku mwalo gw'ebomba ene MAYUGE okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waabwe. Minisita Robina Nabanja baba n'abantu be basombye okuva e Kampala bali ku mwalo gw'ebomba ne babazimbira n'amayumba ne babawa ne kaadi z'ebyalo
Kyagulanyi alina amaanyi. Ekisaawe kiboze muganda wange, ekisaawe kikubyeko namunju w'omuntu ku mwalo gw'ebbomba. Kisangibwa mu jjinja eno guno mwalo. Bannange lengera ekisaawe, lengera ekisaawe we kitobye, lengera ekisaawe we kitoberedde omuntu. Tuli ku mwalo gw'ebbomba. Abantu baaniriza Kyagulanyi wakati mu ssanyu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lengera namunju w'omuntu. Wano ayayayayayaya. Singa abadde balamu, singa yafumbye debichere, t-shirt, amafuta, ebintu ebisikiriza abantu okujja. Naye Kyagulanyi talina kyawadde bantu, just mukwano n'okwayaananira ekyukakyuka. Lengera abantu. All right, thank you, Mami Babi Tungo Kyagulanyi, for taking good care of Daddy. N'abaherethe nga sobola okuba district ku district. Tubadde ku mwalo gw'ebbomba. Tubadde ku mwalo gw'ebbomba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyayogeredde n'abantu baayo omulundi ogwokubiri. Twatoose Mayuge mu tawuni. Maama n'ababakadde. Tuli ku mwalo gw'ebbomba. Omukulembeze omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko n'abantu beeno. Tubadde ku mwalo gw'ebbomba, oli ku Ghetto TV. Mayuge, asante sana. Mayuge tweyanziza nnyo, tweyanzege. Mwebale kulaga mukwano bwe guti eri President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Awano no wava wayita ku mwalo gw'ebbomba Mayuge. Eno weesudde ne town, luli yabadde mu town gye yasoose, ate bw'avudde mu town litiriti n'ajja eno ku mwalo ewabeera abavubi. Naye olaba naye abantu bayitirivu nasisi w'omuntu ekisalo kikubyako ne kibooga bwekiti. Era yekka yayogedde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'obudde nti batuusewo ng'obudde bugenze. Era n'abategeeza nti Mwami Museveni ebibyo ebigenze biweddewo kubanga kkooti y'ensi yonna emutaddeko akazito. N'okulaba nti alese Kyagulanyi Ssentamu atambule nga tewali tear gas, tewali miggo, tewali masasi,
twali bullet twali LABA bullet sikuba bannansi kwe kuba nti Mwami Museveni awulira ekintu kimukeesa kimutuddemu kazitoka koti y'ensi yonna kamulya kati amanyi waakolera ensobi yonna obujulizi bweyongera kulinnya ate aba agenda kukwatibwa oba aba agenda nato kumulumba bamukube bye bakola Saddam Hussein bamukube bye bakola Muammar Gaddafi kati awo alina okusooka nazzaamu ebigere emabega nga bali omuyeekera naye ate Kyagulanyi agamba no retreat no surrender twali kudda mabega ffe tulumba bulumbi ate nalo twagala kukozesa Museveni nsobi esobole okumulya kale katulabe Mwami Museveni agenda kuba kugumiikiriza pakadi kuba ate ekintu kyongera kubijja kyongera kusituka kyongera maanyi mpozi bino ebya bbomu ebitandise ate weguyinza omuzannyo okufuukira ne Kyagulanyi agamba tewali kudda mabega tugenda mu maaso n'enteekateeka yaffe Mwami Museveni alina okwenoonya walina okuba abaana b'e Mayuge mwebale abaana b'e Mayuge asante sana abaana b'e Mayuge muli bakabi abaana b'e Mayuge muli banjawulo walabe kye bakoze omukulembeze engeri gye balazemu omukulembeze omukwano engeri gye balazemu Kyagulanyi sentamu obwagazi obw'ekika ekya waggulu Mayuge mwebale nnyo mwebalire ddala kale neno okumwalo wange tewali bantu mu nsiko naye abantu babadde bangi era ebigamba bibagambye agambye kati olunaku lw'okwekakasa lunaatuuka eng'ombe mujja kugiwulira buli omulumba tewali kusigala waka kuba kusigala waka bajja kusanga bakuttireyo kati fena tulumbe tugende ku kkubo tugenda Ntebe tugende Ntebe tujjeko gavumenti ya Mwami Museveni Yoweri generali ate Kyagulanyi alayirenga president olwo abasirikale bafa abamagye abapoliisi ate bafuna omusaala guli omubenje omusaala ogw'amaanyi nabo beyagaleko agaye Mwami Museveni yabakuumidde mu bwayala bandibadde si bayala naye olw'okuba Mwami Museveni tayagala kubasasula ensonga ky'abasirikale baffe bali yala nate nga tebalina kubayala era wamala okulayira bw'ati abasirikale baffe bagenda kufuna akasente nabo beyagaleko bavimbe baberenga wamma babondya nabo ng'emundu tebamenyera bwerere wabula nabo balina kasente famire zaabwe zisanyuke nabo babire nga beeyagalako nti bamu omulimu baasoma mulungi so si kubayisanga babayisa leero ng'ebyonzira nga batali baana b'abantu bo nga abatali ku mulamwa Kyagulanyi nno agamba luno lyatandise terugenda kumala gaggwa lutyo bwe byakuggwa bwe bitebwe bityawo kiyita mu lujja agamba agenda kutambula Uganda enaagimaleko ate waanaamalirako Uganda eno Mwami Museveni ajja kuba takyali mu ntebe omulamwa gwa kuzuukusa bannayuganda bazuukuke bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe ku kye balina okukola okulaba nga bejja mu nnyanga za dictator okulaba nga bava mu buzibu bwe balimu eggwanga lyaffe literere eggwanga lyaffe liddemu okuba essanyufu eggwanga lyaffe libeere nga litwesiimisa ffenna bannayuganda gye buva ne gye bwenkana ng'olumu aliyagaliramu nti ndi munnayuganda ng'owulira okifiiringa naye olwaliro ebibugaga bya Uganda byonna bibbiddwa biri mu mikono gya famire emu birombe bya gold byonna biri mu bafamire kopa ali mu bafamire omuceere guli mu bafamire amayirungi famire yagawambye enjaga famire yegirima n'egitunda bo buli kimu ekivaamu ensimbi be bakiwambye be bakitutte bannayuganda bo basigale mu kubonaabona basigale nga bagaaba bayaga mukubanga omwavu afugika mangu omugaga atafugika olwekyo mubere baavu musobole okuba babbeega nga musabiriza busabiriza kimwanguyire okutoolayo kayakutte eri ataabawe musanyuke nti atuwadde so nga ateeza muzomi omusolozi abaddiza nolwekyo Kyagulanyi agamba ebyo bikomye ku luno era eno gy'atambula kigenda kuggwera Kampala kati ekyekampala kirina kugwera mu State House kati ate Kampala nabo bayetegese bomu zitandise okukubwa zitandise okulondebwa wano ne wali wanagezaako okuyingira Kampala agamba ate kati enkuŋŋaana ziweereddeyo Kampala olw'okwetangira bomu zijja kutta abantu naye kimanyi Kyagulanyi omuzannyo gwonna agulaba era amanyi ekyobakolera naye ate bya bomu si yanno binaalwawo era bigenda kubeerawo akaseera katonotono bibule biveewo nga tewalina amanyi gye biraze kubanga tebirina nnyo formula bijja kuggwamu omulamwa kuba ne bannayuganda babikuba butezza bagamba ebyo tebiri mu mulamwa abalina kye bayipanga kye bayisaawo naye nga Mayuge mwebale guno omwalo gw'ebbonda badde simanyi Kyagulanyi n'afunayo abantu naye maama abantu buli wamu nga bayitirivu abantu beekwekawa oluwulira ku Kyagulanyi ne babireyo wansi mu ttaka bonda mutulaze okwagala mwaniriza Kyagulanyi ate mutulaze nti muli bannankyukakyuka mwagala nnyo enkyukakyuka mugambye Kyagulanyi pulezidenti wammwe gwe mwalondera gwe mumanyira mwe yakulembera ewammwe teri mulala akulembera okugyako Kyagulanyi sentamu Robert Bobi Wine kirungi nnyo kya muwendo
kya kitiibwa okuba nti mwagala president wammwe, kya kitiibwa okuba nti mwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert abakulembere era nga mukola buli kisaanidde okulanga mumuteeka mu ntebe. Abagambye no temugezanga ne musigale waka ng'okwekalakasa kutandise kwa munasigale waka abasajja bajja basanga bakuba amasasi babattire waka. Nekyo ffenna tulina kulumba nti tulumba ntebe ffenna ntebe tewali asigala waka bumama kandeke tebankubire ate wonasiga waka gwe bajja okutta fe banaagenda entebe tujja kubalabalamu tulabe ku Uganda pya Kyagulanyi nga layira tuzine amazina amasebbeke nga Mwami Museveni agenze basula okulunda enteze n'okulya muwogo n'amata ne sharp kale tukulisa bwenna buli abadde mu lugendo luno mukulikireyo ddala omulimu gutambudde bulungi mukitambudde bulungi mukama wa buyinza mukama wa kitiibwa kaye tulinde olunaku olw'enkya ekiddako muddakiwulira mbagaliza okuba obulungi n'okusigala obulungi mukama Katonda abankuumire mweraba. Sababu wako